njagala kaba because I know what I'm talking about. Kakati kadima singa tufunayo omuyimbi ngaze kutereza system nagamba njagala kutereza system kwanga tosobola kutereza system ya gwanga obuzimu government erima yo federation temanyi fiti bayita federation nayo kwanga banga government ningeta ina balo ya batwandike banga do government tosobola kutemeza Kenzo nomugandi katoli president ngate federation tali registered ati teliwo Bienjogera bitegereko batobitegeka. Sanga Kenzo kiyandi badako n'abayimbi bashiba bonna. Bandi bagafutwagala offers za mweza sente. Kubanga bakola federation ya ba promoter. Ne batugaba tugenda basasulira mabanja. Ne ngamba Ronald Muyomba. Tutwagala tusasulira maya mabanja. Mutereze system kyabalema. Na kati certificate soko sirike. Na kati certificate ya ba promoter tevanga yo. Because soko sirike. Kandi matombuza. Kanso kenyonyole. Ne kati oja kunzija kebiga ompugula nyomanyize mpuguka uguka. Bwe manga tusappoint kanjiteke. Bwe botwabagamba tutwagala tusasulira mabanja. Twagala kutereza mulimu promoter we kasese abenga ali ku system ndi wajana ba abantu mu kisawe kasese nga system ye Kampala ya federation enkola kyabalema okukola era tubakulimba nga nti wali abantu abasobola okufederatinga nga balina mutima gwa industry omuntu afederatinga nga alina mutima gwa industry bayinza okuba bali bana mu Uganda soko sirika kati mesach Semakula bobiwine Silver Kyagulanyi John Segawa Baba ina international nebaga bobiwine osobola mukubira simu nga gwe Bajjo oli muyimbi akulaba naleka wali prime minister wa Bungereza Silver Kyagulanyi atekayo obudde bwe mu art tasaba na sente awe nyini Bajjo mpuliza buli kyangwa kakati lesti soko sirika lwaki abantu bano tembawo obudde bani bakenzo ali kakati oluzanya kakati mpuliriza nti omuntu ali emabega wa federation bamumanya abadde mu projects nyingi Jerusalem Salem mwagala nnyo taloza nti nwanyisa project ze nti pioneer ba patron wa federation azenga alisoga omuyima wazo azenga alisorganizing music industry takola kintu nekibuka abadde ayamba tumwebaza okutuyamba naye atenza okumpa obusenta tompe ddobo kubanga bobiwine simwagala ko sele bobiwine mwagala ko ddobo segirinya yafuna ddobo ku bobiwine mpuga yafuna ovanga ku muntu akuwedde okusiga ku obusente nti yalimba limba wano n'obusente ne mujja ne muchamuka ne mubugabala ne bugwawo encha ne mwekuba so singa salimu sali yagala industry yandi badajje ekigambo sente mukamwa soko sirike kadima lero ndi musomesa ndi mu moyo tonkyakkalanya nti omuntu anatereza music industry ya Uganda toyina kulembeza bilioni 3 toyina kulembeza bilioni 5 soko kyuse system sawa zino Kenzo katana kola federation yandi simjoita sensitization yandi kunganyiza abayimbi ba Uganda bona pa region mu mwado obudo kiko tati akikose kadima yagamba yaga sirika yagamba federation werize president edije study kakati tutandise mpola mpoliza nenda si mpola tosobola nenda step 1 kanyimirire ndoza kati matotekira bikugamba step 1 make sensitization kunganya abayimbi begwanga bonna nonya bakabako obebuzeeko nonya baliro pazo obebuzeeko mpuliza kadima va mukuseka owulira nonya abantu obebuzeeko ompulira omala okwebuuza nogamba bannange abaana bebusoga tukoza session yaffe bampadde ebirowoozo byabwe abaana be Northern Uganda bampadde ebirowoozo byabwe abaana ba Western bampadde ebirowoozo byabwe abaana ba Central bampadde ebirowoozo bakoze association zaabwe meka region 5 tutongereko mother association then we federate yandibadde step 1 kadi mwampulira so tosobola togera mu bulango